ng'Obuganda bwonna bulindiridde okulaba Kabaka nga ayimiridde mu njogera yaffe ey'ennaku zino ng'ayimiridde era nga azzeemu oba oliawo n'okwetaba mu misinde n'okukola dduyiro nga bwe mukimanyi oba bwe mubimanyi bwe yatiranga okubeera ng'abikola. Kati Ssaabasajja Kabaka yali Muwenda Mutebi owookubiri yabadde ayogera eri Obuganda ku matikkira ag'omulundi ogwasatu mu ogumu agaakwatiddwa mu Lutikko e Namirembe yasinziddemu nange mu lubiri lwe Enkoni e Masaka. Guno gwe mulundi munnange ogwasookedde ddala Kabaka okulabikako okuba lwe yadda mu nsi ye mu kiro ekya Sande ekyakeesa olwa Mande nga Julayi 23-24 Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'annyonnyola Obuganda nti wadde Ssaabasajja akomyewo si wa kukola mirimu kinnawadda kubanga akyali mu kujjanjabibwa. Ensonda e Mengo zaategeezezza nti Kabaka mu kuva e Namibia yajja ne ttiimu ey'abasawo 5 nga be bamu ku baali bamukolako e Namibia gye yali yakamala emyezi 2 n'ekitundu nga awumuddemu gattako n'okugenda mu maaso ne pulogulaamu ey'obujjanjabi eyali munnange yasalibwawo eddwaliro ery'omu Germany erivunaanyizibwa ku bujjanjabi bwe. Nga tannagenda Namibia, abasawo b'e Germany baasooka kusimba Kabaka afune obujjanjabi e Switzerland, emu ku nsi ez'omu Bulaaya egambibwa okusinga okuba ey'emirembe n'ebbeeyi okugibeeramu. E Switzerland mu ddwaliro ery'abakungu okuva mu nsi zonna era nga basasula buwanana. Ensonda zaategeezezza nti Kabaka yaliyo ekiseera kigere okutuusa munnange abasawo be lwe baasalawo ne basaba aveeyo atwalibwe e Namibia ku pulogulaamu ya myezi emigere okusinziira ku kusalawo kw'abasawo, era yasimbula n'atuuka e Namibia nga April 14 enkeera lw'amazaalibwa ge aga April nga 13 kyokka, era nga Katikkiro bwe yannyonnyola Kabaka wadde yakomawo okuva e Namibia era nga embeera ye nnungiko, abasawo bakyagenda mu maaso n'okumujjanjaba okutuusa munnange lw'anaatuuka ku ssa erimukkiriza okuddukanya emirimu gye awatali munnange kusoomoozebwa kwa bulwadde. Ensonda zaategeezezza nti bwe yali adda mu nsi ye kyasalibwawo okumussaako ttiimu ey'abasawo 5 era abasawo bano bwe baatuuka mu Uganda baatuula n'abamu ku b'olulyo olulangira n'abamu ku bamubeera okumpi ne bakubaganya ebirowoozo ku ngeri munnange gy'alina okubaamu nga bwabwebwa obujjanjabi naddala ku kifo ki mu Uganda ekituukana oba ekyefaanaanyiriza ku kifo gy'abadde Namibia mu kafuba ako aba famire nga bakulembeddwamu Nnaalinnya Lubuga Dr. Agnes Nabaloga. Baawaayo amannya g'embiri ez'enjawulo n'ebifo ebirala mu Uganda ebyefaanaanyiriza ku kunnyonnyolwa kw'abasawo kwe baali bawadde. Ensonda zaategeezezza nti bakkaanya ku bifo 3. Mu bino mulimu olubiri olw'Enkoni mu Buddu gye yasinzidde okwogera munnange ku Lwokusatu, era Bannabuddu balabiddwa nga bacacyanca era nga beewaana nti beene ali waabwe. Kuliko olubiri olulala
olusirikiddwa n'ekifo ekirala munnange ku lubalama lw'ennyanja nakyo kisirikiddwa tebakyogera kubanga munnange enkola eri nti abasawo tebaagala bantu kwegenda gy'ali okumutaataaganya tebaagala bantu bataka baani kisuubirwa nti kabaka ajja kuba awummulira mu bifo ebyo ebisatu ye kennyini bye yasiimye okubeeramu kabaka era munnange asuubirwa nti eyo gy'anaava bw'anaaba asiimye okulamusa mujaguzo minisita w'amawulire okukunga abantu era omwogezi w'obwakabaka Israel Kazibwe Kitooke yagambye nti ekisinga obukulu kwe kubanga kabaka ali mu mikono mituufu era ajjanjabibwa bulungi alina embiri nnyingi era gy'aba asiimye gy'alina okubeera ebyo muganda bwange bye bikwata ku nsonga za kabaka wano ku Uganda Tulaaja anti munnange mba nnina okubeera nga nkubuulira buli kigenda mu maaso akuumi